ate walungi waina lengera akantu kano. Ladies and gentlemen, eno ye Lungala Estate. Njagala kwebaza timu gye tubadde tukola nayo obutaweera okulaba nga bateekateeka buli kimu okufuuka kikiri ku lwaleero. Gyolengera ye estate yawedde okuteekebwateekebwa era nga buli kimu nyinza okugamba nti kyawedde. Buli kimu kyawedde. Bweti bwefaanana. View yaayo yeeno nti buli omu waali munna abamulengera mu kawompo. Eyo ye woteeri eri mu kuzimbibwa mu kitundu kino. Gano maka ga mugagga yiiyaawo. Ye baneiba baffe tujja kubaaniriza yeyo gyolaba woteeri eri mu kuzimbibwa. Kambasikira amaka agamu ku gali mu kitundu kino. Geego ndowooza mulaba neighborhood yaffe. Yo yali mu kuzimba. Olusozi baluwambye ndowooza kyenjo bagamba. Nina munnakyalo munnange simanyi. N'amalala baka video kana ayinza ganti kakati ati muganda wange lwaki tompa wano kyobaaba ono zabu yennyini. Masaka Road wuuyo. Masaka Road wuuyo. Lwakuba nti olufu lukyali lwamaanyi. Factory gyolaba eri ku kkubo wali erya Masaka Road weeri. Era wanaka lwakuba olufu lukyali akatawuni ka Lungala kaakano. Oyo gwolaba Masaka Road, oyo gwolaba ezo emmotoka zolaba ezitambula za Masaka Road. Yerina ettaka lyaffe eriwedde okuteekebwateekebwa obulungi. Bannaffe aba Lugonvu Property Consultants okwawukanako n'abalala nti nkuwa ploti ewedde okuteekebwateekebwa ng'otuuka oteekawo obuteesi nnyumba y'okusima musingi nga n'ewali akatunnumba twakasazeewo. Abasajja bamaze 10 days ewantu wano nga bateekateeka ettaka lino nga bw'oliraba. Nga bw'oliraba. Yes. We wano buli omu bw'otuuka omanya nti oli waka. Naye nga it's a nice place. Amayumba gonna agazimbibwamu gawa essuubi gawa essanyu. Olabira ddala nga mayumba ga kikungu. Era omuntu ateekateeka okuzimba ebbaati eryeru ewantu wano wandibadde osooka ne weesonyiwawo. Abasajja bonna tekuli asitudde ebbaati lyeru. Basajja baabo kano akantu baaba abayaayi bagenda kulya obulamu ewantu wano. Omanyi omusajja yabaze woteeri eno. Maama. Baba abakulu abali mu kuzimbayo. Yiyo gali kwoleka kakati ng'oleka muyengo ono ng'ogenda wa? Ng'oleka muyengo ono ng'ogenda wa? Ng'oleka muyengo ono ng'ogenda wa? Musajja wuuyo agonnomodde oguzimbe. Agonnomodde oguzimbe. Omuntu najja ewantu bonaga nti waaw ntuuse waka. Ntuuse waka. Abamu ku bataka abasookawo beebo. Naye abagagga abalabise okuba nga batandise okubakyusisa obulamu. Gwe bunaalema okutambula n'omulembe atuuse okutunda ewo anoonye waajja. Naye ng'ekifo kye kino kirungi bayitawo Lungala. Lungala Masaka Road oba wakava Katende oluva Katende odda Lungala. Okutuuka Katende ova Maya n'ova Maya n'odda Katende waliwo akatundu ke bayita Nakirebe naye tekavuga nnyo. Then oluva Katende oddako Lungala bw'owetera nga tonatuuka Mpigi oyingira munda kilomita nga 2 olugendo lwonna okuva ku kkubo ku Masaka Road. Ovugirawo ekinene dakiika ziba 7-8
kubanga Masaka Road wuno mukulaga ndi mu ttaka right now naye Masaka Road wuuyo ako ke katawuni ka Lungala nga bw'okalaba era bw'obeera wano omuntu obeera kukubona omuga nti wuuyo nkulaba weteraawo wuuyo nkulaba weteraawo yes naye nga walungi fuuti 5 ku 10 za Bukadde 10 10